Mama Janet Karaha Museveni gonzikisizayo kamera olunaku olwaleero nenzijira akakooti kankano kensuubira nti kannyumira mbeeko bye nkugamba mu ngeri ey'obwetoowaze ate era ey'ekitiibwa. Nkuwulidde ng'oyogera nga ogamba abavubuka baleme okwenyigira mu kugoberera abo ababasindiikiriza okwekalakaasa nga beenoonyeza ebyabwe. Maama nsaba okujjukiza oba okubuuza nti myaka gy'ekinaana ng'oli mu buwaŋŋanguse mu Sweden ojjukira nti omwami wo yatwala abaana abato bewandiise bakadogo okulwana olutalo lwe bwe baamala okulwana n'abeerabira nti n'abamu baatuuka okufa nga tebasobodde kuganyulwa mu ntuuyo zaabwe. Oyogedde ku kusosola mu mawanga. Nsaba okubuuza mukwano gwange omulungi, mu baana bo bonna b'olina ani gwe wagaba mu mambuka ga Uganda afumbirweyo mu eastern part of Uganda, West Nile region oba mu Central region? Omulungi maama, njagala okubuuza akantu kano nga kangu nnyo. Olina bizinesi nnyingi omuli amasomero, omuli arcades, apartments, recreation centers, beach n'ebirala. Naye singa oba olina omusomesa nga headmaster ng'alina essomero lyalabirira n'okizuula nti nno mu baana baabadde abeera nabo mu ssomero ayinamu abaana 10 nga buli mwaka abaana abo abadde abafunamu miliyoni 9, katugeze nga buli ttaamu abadde abafunamu miliyoni 33, ttaamu ze miliyoni 9, mwaka ze miliyoni 9 kubisamu emirundi 5 ofune figa. Bw'okizuula nti abadde akubba okumala emyaka 5, kiki osobola omukolera? Ndowooza bulowooza osobola okumugoba ne bamusiba, ayinza n'okufiirwa obulamu bwe. Kwe njogerako mutegeera bulungi nnyo. Kakati kiki ky'oyinza okukola omuntu abbye obuwanguzi bw'Abannayuganda? Kiki ky'oyinza okukolera omuntu abbye obuwanguzi bw'omwami wo singa okizuula nti abbye akalulu ka omwami wo era n'abajja mu bwa president naye nga akikoze abbye akalulu? Protest vote bw'obanga obadde togimanyi, allow me to teach you or to enlighten you without bias the meaning of the protest vote. 1. Tugamba nti campaign kanoonye, vote kalonde, watch or monitor your vote kakuume. Then bwe bakabba, if they steal your victory, kabanje. It does not invite rioting. It does not invite ekintu kyonna kyoyinza okugamba nti no kiyiwa omusaayi okuleka mmwe abamanyira okuyiwa omusaayi. As simple as that. Bwe mubanga temusuubira kubba akalulu k'Abannayuganda, why don't you preach okukuuma akalulu? Mukuume nga naffe bwe tukuuma, tusobole okubulwawo omuntu ayinza okubba obuwanguzi bwa munne. As simple as that. You must join us. Tukuuma akalulu. NRM ebeere wali ng'etunudde, ne NUP ebeere wali ng'etunudde, n'ebibiina ebirala. Awangudde atwala olunaku, awanguddwa atambula dde ewaka yeekamwane n'ab'omu maka ge. As simple as that. Mubadde mu bukulembeze emyaka 40. Singa mwali mutambulidde ku constitution ya Uganda nga bwe yali ebagiddwa, olwaleero twandibadde tulina ba first ladies nga 3, nga tulina ba presidents nga 3, naye tulina omuntu omu after 40 years. Enguudo mbi, amasomero mabi, abaana tebalina mirimu, amalwaliro mabi, buli kimu kifu. Nebye mwasanga Bannayuganda bajjamu ssente nga cotton, coffee, tobacco, sugar, byonna mubimazeewo. Mumwagala Bannayuganda bakole ki? Mubagobye ku nnyanja, mubawa looni, buli muntu alina looni. Buli muntu mu Uganda alina amubanja. Bwe batamubanja ku ssimu, ku ssomero bamubanja. Bwe batamubanja ku ssomero, ku dduuka bamubanja. Bwe batamubanja ku dduuka, omusolo gumubanja. Everyone is registering debts. Naye ng'ate mmwe temulina ebbanja n'erimu kuba temuwa misolo. Kiki kye munoonya kye mutannafuna? After 40 years, mulowooza kiki kye mwagala mu Bannayuganda kye batannabawa? Maama, obugagga olina bungi nnyo. Oyinza okuba nga ye gwe omu ku basinga obugagga mu Uganda. Naye nkubuuza, bw'olifa
olowooza ligenda na bimeka bali kuziika na bimeka era byonna ojja bireka ku nsi kuno Mukama Yesu Kristo gwoyagala ennyo kungulu wano ku mumwa bwe yajja mu nsi teyajja na kintu na kimu okuleka emirembe era kye yatulekera peace. Why don't you leave us in peace as Ugandans? Buli kabonera akalaga nti nno bannayuganda babakooyi kavuddeyo naye mulemeddwa okuwuliriza. Niwe munakozesa amasasi agenkanawa ne munakozesa okutiisatiisa okwenkanawa bannayuganda bwe bagamba nti nno enough is enough kijja kuba kiwedde kubanga already you are rejected. Bannayuganda babagaana dda babeeyambula babaagala babasusuuta kati babakyayi n'obuganzi bwe mugula obuguzi. You cannot sustain the love where you have to pay to be loved or praised. Tugenda mu protestive vote, tugenda kulonda National Unity Platform twenunule okuva mu mmwe be twali tulowooza nti no mwatununula so nga ate mwenunula mmwe mwennyini. Tunoonya akalulu tukakube tukalabirire oba tukalondoole bwe munaakabba tujja kukabanja in the best way possible, in a non-violent manner, in a non-confrontational manner, but in a legitimate and constitutional approach. Nzamutano Aloysius Smart of Junior, and I say all this for God and my country, and may the good Lord bless you, Mama. God bless you. So emirembe nga ginatera okukyuka ebiseera ebisinga gijjirako obubonero. Emirembe gy'abanuuwa, emirembe gy'aba Moses kwegamba, emirembe nga ginatera okukyuka kujjirako obubonero. Obubonero waliwo obubonero bweyoleka nga bulaga nti kati guno omulembe tunatera okukyusa tuve mu mulembe guno tudde mu mulembe omulala. So mwalabye ŋŋaali abantu bangi bayogedde ebigambo bingi ku ŋŋaali ne boogera ebigambo eby'enjawulo ne boogera ebigambo bingi nnyo byesiza na kuddamu wano kwogera. Naye nga bwe nawe mukimanyi nti ku lunaku lwennyini Pulezidenti waffe yabadde asinze okubeera disappointed. Lwe babadde basinze okumuyisa obubi, bamukubye tiyaggaasi, bamenya endabirwamu kugamba nga bamukozi ebibi byonna ebitagambika bye wali badde toyinza na kulowoozaako nga presidential candidate nga babimukoze. Naye ne bamusindikira akabonero ka ŋŋaali. Pulezidenti yennyini alina akayimba ke yayimba n'agamba nti situka tutambule yadde ng'embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende. Ne bamusindikira ŋŋaali. ŋŋaali ekyagireese yabadde ze kumujjukiza nti ate eriyo abali obubi ennyo okusinga ggwe. Situka otambule olwanirire bannayuganda, olwanirire eddembe ly'abannayuganda. Eyo ŋŋaali message gyabadde ereese era n'eremerawo ng'emugamba nti pulezidenti wadde embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende, topowa tutambule. Kambabuulire nze nina ebintu byendaba n'embyewuunya kati nga ŋŋaali eno mu butuufu ŋŋaali nejjira mu kiseera waliwo pulezidenti oba yali mu by-election ya luddawa ekinyonyi kyajja ne kiyigwa ku kipande kye nekibeera ku kipande kye nekibeera kwokwo nga wallahi ekinyonyi tekibuka tekigenda. Kakati ku mulundi guno ŋŋaali yeyazze mujja genda okulaba olunaku lumu ng'empologomeze mu campaigns ezo. Okitegeera nti buno bonna bubonero obwoleka nti omulembe guba gunaatera okukyuka. Nti nawankubadde eno gavumenti ya Mwami Museveni egezaako okwekwata ku bisubi nga kyesigazza nga option kwe kutugumbula bannayuganda, kubanga muwulira Museveni ng'akyogeza maanyi nti tuyina amasasi simanya 150 mu buli mmundu. Naye ne weebuuza ekibuuzo nti Museveni bwe yagendera mu nsiko obote mu mmundu ze zaali nkalu oba namwe mwalimu amasasi, kubanga wootuukira ogamba nti wagenda ne mmundu 27 mu nsiko ng'ogenza okulwanyisa amagye g'eggwanga ddamba, kitegeeza nti wobanga wasiba omutima okuva mu gy'ekinaana nti ate kakati abantu abaliwo ku mulembe guno baba basiba omutima okusinga ggwe nti gwe wagenda n'abantu 27. Okitegeera kakibeera kizibu nnyo okutiisatiisa omuntu n'amasasi agali mu mmundu. Waliwo abasajja abasirikale nze nabalaba wano mu kwekalakaasa kwa Kabaka mu 2009 nga bamuganya okugenda e Bugerere nga basula emmundu awo n'amasasi gaamu ne badduka ne baddayo ku poliisi waggulu e Kawempe. Okitegeera nga bagayina amasasi
nenga bagasuulawo nenga n'abantu bakwate mundu ne bazissa wali wabbali ne bazitika omusirikale omu n'azizaayo ekawempe nti tugenda kutuuka mu kiseera ng'amasasi tegakyasobola kukola ku stopinga bannayuganda ate abannayuganda bali peaceful ogenda kukuba baaki amasasi ogenda kukuba baaki omunnayuganda azze n'omwana we n'ekipande kye agamba nti bannange nzize kulwanirira buwanguzi bwaffe ogenda kukuba waaki amasasi okitegeera Museveni yagenda mu nsiko n'emmundu 27 n'abantu 207 naye ng'akimanyi agenze kulwanyisa amagye gobote unless ng'otulimba unless ng'olina ebintu by'otulimba gw'olowooza nti mu mmundu z'obote zaali nkalu g'ogenda mu nsiko obubonero butandise okweyoleka obulaga nti eggwanga lya Uganda lituuse okukyuka kati olwalira abantu bali mu kweggalira mu mayumba gaabwe Museveni agamba yalwanirira emirembe ya abantu abasinga obungi abatiitiiza abatidde nga tetonna banagenda kukkira bu box batandise dde okwesibira mu mayumba gaabwe nti Museveni ayagala kugezako kutulaga nti ayagala kutugumbula ye option yokka gy'asigaza esigazawo gavumenti ye kutugumbula bannansi ekyo tekigenda kukola kubanga naawe wagenda mu nsiko ng'okimanyire ddala ndi mu mmundu z'obote mwalimu amasasi agasukka mu 15 g'otugamba olwaleero naye wasalawo n'ogenda nti otuuka ekiseera omusota bwe gubeera nga guli mu ntamu n'osalawo okulya emmere oba okukuba omusota ate nga bw'onookuba omusota oguli mu ntamu entamu ogenda kujaja n'osalawo n'ogamba